Oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti Ssenkaggale waabwe asazeewo okukwatagana n'ekibiina kya NRM, abakulembeze mu kibiina kya Democratic Party balinnye mu kyoto era ne basabirawo Mao okulekulira ku kifo kyabaddeko ekya Ssenkaggale wa DP nga bamulanga okubatunda n'obutabeebuuzaako ku nkolagana empya n'ekibiina kya NRM. Abamu tubadde twalaba dda ebikolwa n'enneeyisa y'abo abantu. Twagala okubajjukiza nti ekibiina kyaffe ekya Democratic Party kyateekebwateekebwa ku musingi gwa mazima na bwenkanya. Naye bwe bw'ovaayo ku ntuuyo z'abanne n'ogamba nandirowoozezza nti ng'omugunjufu yandibadde nga bagunjufu banne basifula bikwago. Nga UID mukulu Mao tukulabula ng'era ssentebe bw'agambye tugenda kukolawo brigade specifically ng'egenda kulwanyisa Mao. Ssentebe wa Democratic Party mu Kampala Sharifu Nambale agambye nti Mao kyakoze okukkiriza ekifo ekimuweereddwa gavumenti ya NRM awamu n'okussa omukono ku ndagaano y'okulagana naye awatali kubeebuuzaako butereevu kimusindiikiriza okuva ku kifo ky'abaddemu nga Ssenkaggale era nga tasaanidde kudda ku kitebe kyonna kya kibiina kino. Nobert Mao tukusaba ogende mirembe. Kino ekibiina si kikyo, kino ekibiina kirina bannyini kyo. Oyinza okuba naawe wooli paka kati tobamanyanga. Kyova olaba ogezezzaako nnyo kigobamu abantu tulemeddemu. Abamu ku baali abaka ku kkaadi ya DP nga bagamba nti Mao yabalemesa ekibiina kino bagamba nti kino ekyakoleddwa kimala bannayuganda okulaba ani yali omutuufu ne yali omukyamu. Nawe kasita mukirabye twakyogeranga nti banne Mao atubuze bubi abantu nga baga nti mmwe babi koffe no problem. Eyali omubaka w'Amakingi Ssaabagabo ku kkaadi ya DP Kigozi Ssajja ly'abe n'agamba nti kino kisaanidde okukola ng'ekyokuyiga okukwatira awamu mu lutalo lwe balimu olw'enkyukakyuka so si kukulembeza muntu omu ayinza okusonjolwa essaawa yonna. President Museveni amaanyi agatadde mu kutwawula yawula bw'alaba ow'amaanyi avaayo ng'oyo amugjayo. Kati ekiseera opposition yeegatte tutandika okulwana olutalo olwawamu. Omuwi w'amagezi ku ludda lw'amateeka mu kibiina kya DP Naluyimbazi Nalukoola naye ayogedde ku nsonga zino. Compare that those gentlemen in issue, Honorable Nobert Mao, Dr. Gerard Silanda and their allies, to come and explain to the party. Why did they go to General Museveni? What was the intention? Tisa ni Kyeswa, Dream TV Amakunte.